waliwo mukwano gwange yambuuzizza nti NUP egenda kuddamu yeegiriise nga ekigotta entula mu kalulu ka 2026 waneeno mu Buganda nga bwe yakola ku mulundi guli 2021 nti enaddamu okubeera n'obuwagizi obw'amaanyi egenda kwera Buganda nga bwe yakola luli. Kakati ansa yange yabadde simple nnyo gy'ali. NUP egenda kuddamu esweepinge Buganda era egenda kuddamu yeegiriise ng'ekigotta entula kubanga obuwagizi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu waneeno mu Buganda tebunneesalako yadde 3%. Kakati ebyobufuzi bye Uganda bitambulira ku bintu bibiri oba zinaliise elements bbiri. Ekisooka waliwo kye bayita candidate centered elections, waliwo ekyokubiri kye bayita presidential coattails oba nze kyenja okuyita coattail effect. Kakati waneeno mu Buganda naddala mu 2026 akalulu kagenda kubeera candidate centered, tikagenda kwesigama ku kintu kirala kyonna. Kakati waneeno mu Buganda omuntu asinga okubeera popular politically ye Kyagulanyi Ssentamu. Kakati abalonzi tebagenda kutunula walala wonna wabula bagenda kutunulira personal attributes za Kyagulanyi ne personal characteristics za Kyagulanyi. Kyagulanyi is the most favored candidate waneeno mu Buganda. So kakati ye element yemu egenda okuyamba Kyagulanyi okuddamu okusweepinga Buganda kubanga akalulu kali candidate centered waneeno mu Buganda. Tekagenda kubeera mbu simanyi kali issue based, simanyi kalininga nnyo ku party, wabula Kyagulanyi ye ng'omuntu. Era nga bwe mu Western Uganda mu bitundu ebisinga naddala ebyankole naba akalulu kali candidate centered keesigama nnyo ku Museveni. Kati wano mu Buganda dynamics zaakyuka, akalulu kali candidate centered nawo kagenda kutunulira Kyagulanyi. So NUP egenda kuddamu yeegiriise ng'ekigotta entula. Kakati NUP eneddamu neefuna ebifo by'aba MP bingi waneeno mu Buganda region era sigala ngamba nti yes. Kati kino ngenda ki explaining nga nkozesa kiri kinabaga ekibayita presidential coattails oba coattail effect. Kati olw'okuba nti Kyagulanyi ye candidate asinga okubeera popular waneeno mu Buganda, abantu banaavaayo okumulonda mu bungi ku lunaku lw'okulonda. Kati waliwo abantu abagenda obenefitingamu abeesimbyewo mu kibiina kye naddala ba MPs nti abantu banaamala okulonda Kyagulanyi nti amasannyalaze ago n'obuwagizi obwo bugenda kukka wansi ku ballot bugende bubenefitinge ba candidates abalala naddala ba MPs. Omuntu wanaamala okulonda Kyagulanyi agenda kunoonya awalala awali ambulera eyo kye bayita presidential coattail. Amasannyalaze oli candidate ali eri waggulu ali most popular gaagabira ba candidate si banene abalala babeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo, ku bwa MP, ku bwa kansala, ku bwa meya ne ku bwa district chairperson. Kati ekyo bakiyita presidential coattails mu politics oba coattail effect. So kakati Kyagulanyi akyalina coattail effect waneeno mu Buganda, akyagirina, akyasobola okugaba ku masannyalaze era abantu bangi nnyo abeesimbiddeyo kweyo kkaadi ya NUP abagenda okubenefitinga era bagenda defeatinga ba NRM. So NUP ekyaddamu okwegiriisa ng'ekigotta entula era tugenda kulaba abantu bangi abagenda okugenda mu bifo ebyenjawulo naye nga kiva ku coattail effect. Kyagulanyi gy'agenda okucreatinga the most popular candidate mu Buganda ku ballot. Musiibe bulungi. Sigadde nze Salamanda the Magnificent.